nga tutandika amawulire waliwo TVM gye natandikirako amawulire gye sijja kwogera era okuva olwo tebakusasula TV tesasula nempera ngamba siriddamu kukolera TV ya mulokole yenna olw'ensonga egi omusajja yatugambanga twali mu kitongole ky'amawulire naye nga ogeza nonyega ku kyese nigagamba muri mu prime time eyo nenteekawo enjiri yange omuddamu okummanja ngenda amawulire ndagajjawo nteekewo enjiri yange tegayina sente zimpitirivu ze gayingiza n'ekirala ekyo kyongambiddeyo nti ndi mbawa platform za platform wenjibeerako nenzayo wakanga nzikuse abaana basomye omukyala ali waka kino tukikubira omulanga ogutakungula ba pastors abayina TV bayisa bubi abakozi ngabo kibuulira nze kankyogere somera wali okoleddeko omusumba oyinza okuba mukolerako nga gwe teyakuyisa bubi naye nze nakolerako omusumba ku TVM gye natandikira nebaza nnyo abamawulire abakolera mu Bugubire ne basigala nga bakola for sure TV z'abasumba nga tuvudde mu kaaki nyinza okubanga essaawa yakati ndooza Soul TV let me mention that Soul TV yinza okuba ye TV y'abasumba mu basumba TV z'abasumba esasula abakozi esasula n'abamawulire ate nga they are happy balya TV ezisinga tezifumba na kyakulya waliwo TV ekola amawulire emu y'omusumba naye abagasoma n'abagasaka buli kadde baba mu kwekalakaasa era bakoze tojogera gireke byo benagambye naye gwe n'olaba TV y'omu n'omwana n'agenda n'asiibayo nga talina de kyalidde ng'akuttera mu nsawo ze ate nga you are not going to pay him owa ng'akubuuza n'okubuuza naye mwe mubeerawo mutya yakitubuuzaako omusumba yatukozesa lwaki mwesiba ku TV yange atagamba naye mwe mubeerawo mutya amawulire nze sibawo sente naye ngalabako nze somode mu sentiment naye mwe mubeerawo mutya amawulire sibawo na sente naye buli lunaku ngalabako muganoonya mutya how do you reach there agera uli ati gavudde embalala labuza gamba nolabanga ekimugulako nogamba oba natusasula n'abalaga omugongo naye nga nze I had my boss before nenga ye ekyamazima yatwatulira I don't mention him nenga yatwatulira natuka ekyamazima sizirina tuli ku Bobi wano maye tuli wano tudda wano ola chenga wale balwa kyagulanyi nsobola kukiza ekyantutte eri mu TV exposure omusumba yatugamba mbawa exposure mbanika mu bantu ensi bamanyi ekisooka nti Kyagulanyi okusooka okumanya okubeera ku international scene eba credit y'amaanyi nze nkugambye wano abantu traveling ngako bangambe ya present ze yabadde Beckham ya mwanjo ya David Beckham naye nga ani atayinza kwagala Beckham na kubeera ko ku event yemu namulengerako bonna ata maino olaba abantu banoonya na kifaananyi kye olaba omuntu agenda ku kisaawe kya Manchester United naye ku kisaawe kifaananyi wabweru just kisaawe nga tewaliwo omuzanyi gwe yali alabyeko nti wuuno wano kisaawe so exposure abatambuddeko ebweru batugamba nti boyogera ku Uganda abatono abagimanyi ebbanga lino abadde bakugamba Amini Uganda Amini yeah they know just President Amini abatono abadde bagimanyi wadde abamba basinga bali tebagimanyi boyogera ku Uganda bagamba Amini naye olabanga waliyo omulwanirizi kangamba ow'enkyukakyuka ow'eddembe birabye ebimu eddembe n'enkyuka era eddembe liva mu nkyukakyuka olaba omuntu alwanirira enkyukakyuka ng'avuddeyo n'abeera ku international scene ng'abantu abasinga bamumanyi ng'amanyikiddwa eba credit
twebaza Mukama Katonda olw'obulamu era tukwebaza buli kimu kyonna. Tusinzira ano ku Lubalusewa TV tukuweereza ebyo by'osaana okumanya by'obadde tomanyi obulungi ne tusobola okubanga tubikutegeeza nga ndi wamu ne muganda wange Katabira. Tusobola okuba okunnyonnyola oba okulambululira ekyobadde omanyika akatono n'okitegeerera ddala. Lubalusewa TV tusangibwa ku YouTube channel yaffe saako TikTok wamu ne Facebook page yaffe. Tukweyanza obudde bwonna bw'ossaamu n'osobola okutugoberera n'osobola okusaamu datawo nga ku mikutu gyonna kwetuli ate nga kumpi buli wiiki tukuteerayo content gw'osobola okubanga atambuza obulamu n'akyusa obulamu bw'abantu. Amanya je Samuel ono ku Lubalusewa TV bisebisinga ntambula nnyo ne muganda wange Muhammad Katabira. Amina. Sayinza okulaba ssebo. Kale ssebo. Abatusaamu ensimbi bwe ba Sweet Valley Islamic Day and Bobi Primary School saako n'aba Luja Properties bano bo bakugu mu ttaka osobola okubanga obatuukirira n'osobola okubanga bakuweereza bulungi. Mudduke ku bafere abafere bojje bali tebasobola kuvaawo ebbanga lyonna. Poliisi ekola omulimu gwayo ne kooti zikola omulimu gwayo naye obufere bote busobola kuvaawo kuba tulina n'ab'eŋŋanda abaffe bennyinga be batweferera kyokka ate poliisi tejja kusula waffe. Sweet Valley Islamic Day and Primary School esangibwa wali Bombo Degeya Kibajjwe. Osobola otuukayo n'osobola okubanga obawa omwana ate ffe ekirungi kya Lubalusewa tukolagana ba director tetulina nnyo babbulooka bali wakati awo okitegeera bulungi. Olunaku lwe tukomyewo n'ensonga ezimu. Congratulations to His Excellency Bobi Wine ate nga yasobodde okuba nti awangula bagita Oscar Awards bwe babadde best documentary film. Filimu ye muginoonyeeko ekwatagana ku bya Uganda na buli kimu ekitambula mu nsi yatu Uganda. Yasobodde okubanga ewangula award muno nno mu category mwe babaddemu filimu 5 zaadde zivuganya naye ne yasobodde okubanga agiwangula. Obuwanguzi bwa Bobi Wine buyina we mutwala soka weyanjulira abantu ba Lubalusewa TV tusobola okubanga tweyongera tutandikirawo wenyini obuwanguzi bwa Bobi Wine obwa filimu eno. Obadde ontukisirizaawo ku nsonga. Obudde siina. Abatula ku Lubalusewa TV nate yatubaaniriza n'omulundi guno. Tusaba mutwongera amatu gammwe nga muze mukikola bulijjo. Muwulire ensonga ze twogera. Obeera nga gy'oli eyo nga kitwogedde wano olina etofayina ly'osobola okugattako. Gattako Uganda esobola okugenda mu maaso. Oba gw'obadde ovunaanyizibwa ku nsonga gye twogeddeko wano nga tegenda bulungi. Mugitereeze Uganda yaffe ffenna era ekiba kitambula obubi naffe kiba kitunyigira wamu. So mukikwateko ensonga zisobola okuba nga zitambula bulungi. Which is good nti olaba aba KCC abo lwaki mbaagala tebisinga we boogera ku nsonga yaabwe olaba nga bava nti bane ebinnya biri mu kibuga olaba nga bavaayo. KCCA mpozi enforcement yate envundu nnyo. Wajuza onalaba akatambi aba enforcement bayingira mu dduuka ly'omuvubuka baba bali bamusaba license oba biki naye nga bakanyama we bati ne babuka kawunta kuba kamera iraga ku kawunta balinga 8 oba bamutwalako biki baba bamukuba ne bamutwalako sente lyamanya nekyayamba omuvubuka ati munda yali mu kamera ne fuji lyamukolebwako naye nga enforcement ya cases. Mwami Katabira njambuuza akantu kano sinnakategeera bulungi. Qualifications ki ogenza okwogera ku enforcement qualification ki ze bakozesa okuwaba enforcement emirimu tugeze si mu KCCA eno gye tuli ewaffe Gombe eno abasajja nga bajje n'emitima giri emikwavu bakunoonyereza nga wafiirwa abazadde bonna nti tokyalina kyakuzza toyina baana. Nze mama wange simanyi yabaya ebiseera ebyo emabega nga akyali muwala muto yabeerako ko mu kibuga mpa qualification zaabwe naye yatugambanga omwana ono alina omutima mubigulinga ngo gwa state council wagitaate danga tukyali bato alina omutima mubigulinga gwa state council kitegeeza for sure kesisindo kuvadda abantu abakola mu enforcement emitima gye balina the way they handle people na utuka nuga chichi tewali sisubya ndi kuliko qualification
sisuubira ati kyembadde mbuuza bakuleeta nga toyina abaana bakuleeta nga bazadde bo bonna baafa bakuleeta nga tewasoma bakuleeta nga wabonaabona ennyo why do they emirimu egyo nga enforcement mulina okubeeramu abantu nga balina ak'obuntu nga balina n'okweteeka mu bigere singa abadde nze olaba nga bakwasisa amateeka ku bakyala abo abatunda ebintu mukyalayo kyakasooli omukazi atambuza miyembe n'osanga omuvubuka alina bugundi busaawa bu necklace okyali ku ekyo n'osanga omukyala atunda bigere bya nte ne babiyiwa nokwata esepiki n'ogiyiwa oba ne mutima gwe that's why I'm asking myself kiki kye bakozesa okuleeta abantu abalina emitima bwe gityo baba agwako mu ttooyi n'amala ennaku bbiri n'akomawo nga yeekyaye kyetutamanyi mpozi mu training mayinza okuba ate oyinza okwewunyanga nabo bakwana mayinza okuba mu training babasuzaako mu kabuyonjo oba tukabo nabo bakwana nga balina neraafu but the way they handle people kiri bubi nnyo kati bovuddeyo ne bobaza KCC Mbadde ono wanting ansiri. No, ndiku KCC not enforcement. Ndiku bali ngabigamba political wing. Yeah. For them they come out bwebagamba nti ebinya biri gundi wate tebagenda bikolo banga sene bajja sabazigane but neberawo ne bajja ne balambula balabe. The reply. The way they reply olabya dani wabakudde kimotoka ne bayiwa mutaka mu binya. Waliwo omuntu nga ne walaba ekintu ku social media asule baguyita gwa nagamba. Tayagala kumanya. Good. Naye KCC evaayo niraga nti they are concerned. Omuntegeera bulungi. So onkutegeera. Tudde ku mulamwa. Gwakyagulanyi. Award oba achievement zatandise okufuna zina we zitwala Uganda. Waliwo kyebayita ekisooka byonna exposure. Yes. Nga tutandika amawulire waliwo TVM gye natandikirako amawulire gye sijja kwogera. Era okuva olwo tebakusasula metivity sasula. Nempera nenkwata ne wansi nenkomba ne kulwa nenkomba wansi nengamba siriddamu kukolera TV ya mulokole yenna. Olw'ensonga egi omusajja yatugambanga twali mu kitongole ky'amawulire naye nga ogeza nonyega ku kyese nigagamba muli mu prime time eyo nenteekawo enjiri yange omuddamu okummanja ngenda amawulire ndagajjawo nteekewo enjiri yange tegayina sente zimpitirivu ze gayingiza n'ekirala ekyo kyongambiddeawo nti ndi mbawa platform no za platform mwenjibeerako nenza wakanga nzikuse abaana basomye omukyala ali waka kino tukikubira omulanga ogutakungula ba pastors abalina TV bayisa bubi abakozi ngabo kiwulira nze kankyogere somera wali okoleddeko omusumba oyinza kuba mukolera nga gwe yakuyisa bubi naye nze nakolerako omusumba ku TVM gye natandikira yensonga lwaki ngamba nalayira siriddamu kukolera ntuusa okuleeta kujja envuddewo I have to arrange that interview. Nyenga agamba mbawa exposure wadenga kyali kitawa and they are used to do that. Ebise bisinga bonna abasinga abasumba nze mbiwulira mbana mawulire ate ekyamazima kutunda butunzi nkola ki nebaza nnyo abamawulire abakolera mu Bugubire ne basigala nga bakola for sure TV z'abasumba nga tuvudde mu kaaki nyinza okubanga essaawa yakati ndooza Soul TV. Let me mention that. Soul TV inzo kuba ye TV y'abasumba mu basumba TV z'abasumba esasula abakozi esasula n'abamawulire alenga they are happy balya TV singa tezifumba na kyakulya TV z'abasumba ngazimerukawo buli kadde yele woli akasente ndiga zileta sente tufumbira lunch eyo. I appreciate Soul TV ekyamazima so far so good. Yeah. Olaba nti bonna abakolayo kuba toli ayo complain ate baveeno bava gye bavudde ogere kulabanga basanyuse waliwo TV ekola amawulire emu y'omusumba naye abagasoma n'abagasaka buli kadde baba mukwekalakaasa era bakoze tojogera gireke byo benagambye naye kyamazima mbadde nkugiramu nti Soul TV abaana nayogerako n'abaana nga basatu balya emmere ekyemisana babaterako abagenda obeerawo in the evening bafuna ekyokulya naye gwe n'olaba TV y'omu n'omwana n'agenda n'asiibayo
Ngaraina de chaide nga akutera mu nsawo ate nga you are not going to pay him. Owa. Ngakubuza nokubuuza. Nimwe mubira w'omutya. Yakitubuuzaako omusumba. Yatukozesa. Lwaki mwesiba ku TV yange ate ngamba nimwe mubira w'omutya. Amawulirize sibawo naye ngalabako inze. Someone dem sentiment nimwe mubira w'omutya. Amawulirize sibawo na sente naye buli lunaku ngalabako. Muganoonya mutya. How do you reach there? Agera uli ati gavudde balala labuza gamba nolabanga ekimugula kano gamba obana atusasula nabalaga omugongo naye nganze I had my boss before nenga ye ekyamazima yatwatulira I don't mention him nenga yatwatulira yatuka ekyamazima sizirina amazima ku TV eyo nali ngasaka editinga nengasoma ebifebi ngokera mu field naye nokuma usanga munana usanga waliwo stories ngaba ku charginga buchagizi wali oli aki bali batufumbira yakaba oba bwe butono bwe nkula bako nebijanjalo ngaketulya nodamu kumanya kako legulo nokuba enfudo nokuote enfudo yo paka waka ne kumachanya kufudo life is challenging era balai tulabya abana baffe mukama abasasi because Rachiga life is challenging. Techiriko nti osomye. Because you went to school. Ochitegere. Kati kwega ne sakati buli wowerero mwana omwe boyogera. Oyere kigambo kyogera n'ogamba kamperero omwana osanga yalizija mu bonya. Kyokanga nawe bazadde bakuwerera. Ngamba bajambunya. And you are not paid. Iyo je nakoleranga naye kansubira gye okolera kati bakusasula. Sinza kulimba. It's fine. Okay. Kyensobola okugamba nti najeewo omusumba oyo. Nti wadde nga twali tukolera mu mugubi nga tetusasulwa. Naye n'ebimu bye nayigira kye bayita hands on training. Yeah. Gye nayongera okugukiragana amawulire n'enjiga ebintu bingi. Experience gye najjayo okugitwala ku telefayina. Let me kusala kirimi. Nti ebiseera bisinga buli wobeera mu kunyigirizibwa. Kikuwe ekyokuyiga. You have to work hard. Okulabanga olinawo osobola because oyagala kuva mu eyembeera odde mu ndala. Okitegedde nnyo. Okitegedde bulungi. Omuntu yenna akolera ku mukeeka ng'atambula butambuzi bw'ati. Tasobola kuteekamu maanyi for sure. Nkuwa assurance togenda kufuna kiri. Succeeding na yeah, that is it. Ne buli gwolaba akolera mu bugubi. I always advise people. Ne muga no buli woyita mu kusomoozebwa. Manya kasozi waggulu wako waliyo kaseetwe waliyo nakaserengeto ojja kufuna kicho yagala kasito oteekamu naawe obwongo bu ng'osaba Mukama Katonda oba ojja kubeera bulungi. Tuli ku Bobi Wine omanyi tuli wano tudda wano olabishayo wale balwa nsobola kukiza ekyantutte eri mu TV exposure. Okay. Omusumba yatugamba mbawa exposure mbanika mu bantu ensi bamanyi. True. Ekisooka nti Kyagulanyi okusooka okumanya okubeera ku international scene ba credit y'amaanyi nze nkugambye wano abantu traveling ngako bweru bangambe ya present ze yabadde Beckham ya mwanjo ya David Beckham naye nga ani atayinza kwagala Beckham na kubeerako ku event yemu namulengerako bulata maino olaba abantu banoonya na kifaananyi kye olaba omuntu agenda ku kisaawe kya Manchester United naye ku kisaawe kifaananyi wabweru just kisaawe nga tewaliwo omuzanyi gwe yali alabyeko nti wuuno wano kisaawe. So exposure abatambuddeko ebweru batugamba nti boyogera ku Uganda abatono abagimanyi ebbanga lino abadde bakugamba Amini Uganda Amini. Yeah, they know just President Amini. Abatono abadde bagimanyi wadde abamba basinga bali tebagimanyi boyogera ku Uganda bagamba Amini naye olabanga waliyo omulwanirizi kaŋŋamba ow'enkyukakyuka ow'eddembe birabye ebimu eddembe n'enkyuka era eddembe liva mu nkyukakyuka olaba omuntu alwanirira enkyukakyuka ng'avuddeyo n'abeera ku international scene ng'abantu abasinga bamumanyi ng'amanyikiddwa eba credit kuba tebasobola kubeerayo kati bamuyita ne mu parliament za European Union yamuyita na presentinga nayita mu parliament ya Bungereza nayogerako eri ababaka ne bagenda mu USM's conference enene
nti Uganda ekisooka yonga yo n'agitunda n'ayogera n'ebizibu Uganda byerimu nagwa we basobola okuyambirako kutereeza embeera y'abantu mu Uganda ebira credit y'amaanyi. Ekirala ku firimu eno Bobi Wine gye yawangudde it's a true story. Se firimu ze tulaba nti a true story bagizanya nti bibeeramu mu nsi. Wanyumiza olugero lwo okuva mu buto paka wotuuse omuwandiisi wa firimu n'agiwandiika mu firimu ne bagizanya. Osobola okigeza bwoti nti abantu asobola okuzanya ekintu nga mu nsi mwekiri naye nga buli omu tekimutuukako. Naye kino kye yazanya si kye yazanya oba kale ekyaliwo real life. Okay. Obulamu bwe kale kankigeze nti balinga abakiplaying nti kyali kyennyini ekyatuukawo mu biseera ebyo nnyini n'obudde omwe. Eno firimu babadde balaga bakwata ne bagattagatta kwa kye nategeddeko nti bagenda we yalaga interest ez'okwesimbawo kampani emu enkwasi ya firimu nemutuukirira nemugamba twaga tukwate documentary yo from the day wogenda ku nominations then after elections so ne bakikola bulungi kati buli step we yatuuka nga buli kimwe kyaberangawo balinga bakikwata ku kamera nga si kizanye buli kimwe ekiri mu firimu kyaliyo mu buliwo tebazanya kizanye bwemba nga amani nagenda mu egindi ne bakubira abantu banga amasasi beyo bennyini era abafa be bamubwebo tebatekamu befaananyiriza kyenjawulo ekyaliwo ekyabadde ku firimu eno n'okugiwanguza nti niyo yandibadde nga muntu mulala yenna tosobola butawanguza firimu ebaddewo mu buliwo real story nga sinzanye babalanga buli kintu kya bulijjo naye ng'oli bwagiraba asobola okugamba nti bazannyanzanyi kuba ebintu ebyalimu ebyali bitakkirizika nti n'ebyo nabyo baamukwatanga mu bululu byonna byali ge baakubanga mu mmotoka negata mukwata waliwo essasi yayikubyezaki nga bali mu mmotoka nene liita mu bagita wind screen bagiyita eno guni yo mu maaso endabiramu yo mu maaso bavuze ku mmotoka eziwera ndi mu ngalo wasigaza kugirawo naye ejja komawo yagenda ejja kudda so bw'otunuulira firimu eno nga bw'ogiraba oyinza ogamba bazannyanzanyi naye ng'oli byamutuukako mu buliwo walayi tosobola butagiwanguza. Ekirala nti kyalaze ensi yonna biki ebituukawo ku muntu atakkiriziganya na gavumenti ekimutuukako gye mu ggwanga Uganda gyali byonna nga babicompilinga ne babigattagatta byalaze ekifaananyi Uganda kyeki pulezidenti waayo yaani yeeyisa atya eddembe ly'obuntu yimirire litya bwe bagenda mu kalulu kyekibeerawo ku bantu bavuganya nabo bakalangirira batya bakagatta batya eyo exposure eyabadde ku firimu eyo era bwe begamba nti eba credit nti kyayanise Uganda abatulaba musajja ono omutitiizi bwaliko naye kyonna kyalabye n'ekimuyiseeko ekyo tukireke naye mulayi bwamagamaga wabaddewo ekyobulabe kibadde kiyita wano naye nawulira katatedde katasabe mmeezi adduka olina okuba omwetegefu essaawa yo nonna nga luwa ekijja naye nga tuvudde kubikutiisa nebikukanga naye eyo eba credit y'amaanyi era Uganda twafunyeemu nga ffe abaagala okutereeza ku mbeera era kyemmanyi nti ensi bwenagenda mu maaso nemanyi ebikolebera ebikolebwa ku Uganda n'ababa baagala enkyukakyuka wayinza okubaawo ekikolebwa ekyamaanyi. tuyenze abatugoberera tubebaza mwena byobudde bwemuteekamu data gwe muteekamu okuba nga mutugoberera ensonga ezimu zetuleeta tusobola okuba nga tuzikubaganyako ebirowoozo musobola okugenda mu comment sections n'obuuzaayo kyobuuza oba no commentinga ku mbeera etambudde na biki bye twogeddeko olunaku lwaleero tukyali ku bayimbi kitalo nnyo ekya muganda waffe muyimbi Adam Murwana eyakuyimbira toka kwa barabara kyamazima nali sirabanga muntu awandika lyrics ngezo nga zikwatira ddala ku mbeera olubeerera omusajja yawandika oluyimba
n'ayimba mu Luswayiri lwensingira ddala okumanya kwegamba nawulira nga ndi musanyufu nga mpulidde ku biyimba olwo ngayimba abalimi bakaaba yayimba byonna oli bwawulira awula toka kwa barabara sijameingia towa basi yako biki nataka kifunguo ayimba ne mu lulimi lwolulala tidokitari zotuyambe abakizarariri okitegeera gamba lulimi yagatta nnyo may his soul rest in eternal peace ekyasinza okumalamu amaanyi nti ate sima walabe ku Daudi Mugema agwo mundaze mbadde sinamulabako ti Daudi Mugema mulwadde nnyo musajja watuukira omusajja abasajja tuli bagumu naye omuntu watuukira okuvayo n'alaama n'ayita n'abakyala nti ayina omwana wange akole ki amuleeta omusajja agamba nti bamusibirako ekireka simayina ebintu bye bamulinnyisaamu naye okuva we yavaayo taddangamu kutereera bigere bamaliriza bamugamba ate kemiko ze yalinnyamu zamuleetera kansa bamukozeeko kimo omwana omuvubuka agambye okutereera so nga ate incident yemu eyagwa ku Adam Mulwana tinga tannafa yavaayo n'ayogera abantu nga babita byakusaaga n'abannange they poisoned me bampa obutwa people thought that it is a joke ontegeera bulungi abantu balowooza nti ki abantu balowooza nti the guy was joking ontegeera bulungi ne kati Daudi Mugema magezi kigoyinza okuwa abayimbisaako ne bapolitician kanne kuŋŋaanyi mpolampola omwana nesho ya leero sibebakyo gisanyukiddemu nnyo oyina achievement gye watuuseeko anyway ensonga z'abayimbi abayimbi abeekulubeseza ku gavumenti mulimu abayimbi bannabo abalina okubeera ekyokulabirako eri gye bali yes gavumenti ya wano gye buva ne gye bulaga terina mukwano gwayo wa lubeerera nga toli omu ku bo terina mukwano gwayo wa lubeerera nga toli omu ku bo bakukozesa n'oyisaawo kye baagala bwe bamala ne bakusuula nga terina muntu asobola kukuyamba ne bakudampinga awo nga teri muntu ne bakudampinga. So kati kyemmanyi ku Mugema nti yafulumyako ko oluyimbo lwali olwa Kyagulanyi ne babakwatako kawo bayali producer bayali smart studios ne ebyuma binane babiwamba naye okusinza kuwe mulabyemu n'engeri gyafaananamu kuba yenga bogamye nti agamba nti bamulinyisa bamugamba linnya mu mazzi gano yenga tamanyi oba mulimu chemicals naye bwe yalinnyamu ekigere yalinganga alinnye mu misumaali era nga woolaba ekigere nti kyonna kyayubuka nakigwako ennyama kati ali kansa amuluma abeera ku kemo mu ddwaliro awuli obulamu bugenda agije buva ne gye bulaga fe wano mu bulamu batugamba nti omuntu wabeera amulabewo mufuule mukwano gwo totamutte nti waba mukwano gwo w'osobola okumanya kikyakuzzaako naki kyakupulaning osobola n'okumubuulira ye kyabadde akusuubiramu ate n'akyuka naye kati bwe kibeera nga abantu abavuganya kali kaŋŋambe abatakkiriza na ndowooza oli gyakkiririzaamu oli ye ng'awulira abaagaliza ntaana ayagala abakolereko twasoma nga yabeeranga chemistry nga waliwo kye bayita nti bakuwa ono n'abeera key study oba n'abeera ekyokulabirako eri abalala nti ono gwembeera kanfuula ono bagita biology specimen ekyokulabirako ne bafunayo abantu babafuula ekyokulabirako batiise abalala abadde basobola batekewo entiisa esobola okulemesa abalala naye gye buva ne gye bulaga ekiseera we kiba kituuse nti kati aje
oyina okuva mu mawulire kiba kituuse agisirawo kituuka nti ajerera ogenda kugaggawala oli ne waleeta ejjado ng'alijja Tanzania n'agatakiri Nigeria obugagga bwa bukutomedde ate ne wabwa bukusuuza tebusobola kutomera ye nti mulimu ebintu ebimu nga bw'obeera ng'ekisira kyakyo kito tosobola kistopinga kati bw'oba ng'omuntu ayagala olya abantu abafuule example z'abalala baleme okulufuna endowooza y'oli ne bali abayimbi abalala ate ne bajoyininga oli omulala anyigiriza bano akyewuunyisa by the way mu bantu abamu nti abayimbi abamu bakwata bayimbi bannaabwe oba abantu bannansi ababulijjo ne babasiba mu makomera nga tebalina musango ate abayimbi n'abantu abalala ne bavayo ne bagamba Bobi Wine ye gwosibisizza abaana b'abantu ne batavaayo kwogera ku oli asibye bo bamanyi nti osibiza abaana b'abantu ku bwereere obatadde mu struggle byoyita struggle ne batanenya asibye abaana b'abantu ku bwereere ate ne banenya ono gwe bawagira ne weebuuza obwongo bw'abantu abamu buwolooza butya naye kyensaba bambi ye Daudi Mugema tumusabira kutereera bw'abeera nga waliyo ndoozi asobola okumuwa ku buyambi asobola okumuyamba kuba otuna embeera gy'alimu omusajja wotuukira okukaaba amaziga oba mu bulumi bw'amaanyi aje Silva Kyagulanyi yayemba nti eziga ly'omusajja liva wala omusajja wotuukira okumulaba nga atonyeza eziga bw'aba badde alina obulumi bw'ayitamu bw'abadde alina ensonga muve mu maaso omanya ekintu kimufumise ku mutima naye bw'olaba nga omuntu enfaanana gy'afaananamu n'enjogera gy'ayogeramu n'amaziga g'akaaba tulabika ndowooza twandibadde twetaagamu enkyukakyuka abantu ne bava mu mbeera ey'okugamba nti bw'omutakkiriziganya naye ate abamulabewo. Sunset Junior Schools bano balina branches 3 bebamu kubatuteekamu ensimbi tusobola okuba nga tunyirira nga tulabika bulungi nga ne tubaweereza program bifaananyi ebirabika bulungi. Soko maleyo jjukira nti ennaku z'omwezi nga 9 Sunset Gardens, Sunset Masomero, Sunset Garden, Gardens ziri wali eri Jakana, Matuga Jakana, bagenda kuba ne Spice Diana alongside Afrigo Band, jangu okuyingira omutwalo gumu, jangu onyumiro, jangu kyuseemu ku mazina. Kuja cheza kwa muziki bwana. Nasikia, nasikiza na mimi. Muje tugidemu uko ne Rubalusewa TV ejja kubeerayo. Era clips ezimwe ejja kubezi baleeteranga biki byabaddeyo sobola okubanga tubaweereza mu mpeereza ennungi. Obadde ngamba mbadde ngamba ntwalinga mbuto waliwo ekinyonyi kye bayita enkoko oba okimanyi enkoko oba ekinyonyi enkoko si kinyonyi kisolo enkoko ekinyonyi kye bayita enkoko enkoko twagisalanga naye nga omanyi bajjangamu obubumba n'ebiseera byammwe mwayinanga enkoko ewaka ffe twali balumba by the way okimanyi nti edda amaka g'omuganda mwabangamu enkoko embuzi n'ente omuganda nga tagula mata galimu mazzi walala nga banente emuwa obusa kyekyabimalawo kati ate osigaza 5 ku 10 babiri tutte ettaka nti n'ogirundirawo mulitunda ebitundu 80 ku 10 ku bantu abali mu Buganda bano abalina ettaka bababbyeko libbi abatunze bali 2 ku 10 abati abasikidde lisiki nakye mbadde nga Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Etegeeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Etegeeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 88 882 oba ku note 786 note 165 93.
Amannya gange nze Lujja Steven nga nze director wa Lujja Properties ate nno ffe nga tutunda matagga. Tusangibwa Matugga mayiro 12 okuva e Kampala. Tutunda amataka mu bitundu ebyenjawulo, Matugga, Gombe, Sanga, Semuto, yagataka ya faamu, ya kulundirako, ya kulima. Yaga square mile zonna tuziina. Olina ettaka lyo nga ekyapa kyakubulako, tulina tubikola. Tuzimba amayumba, tutunda amayumba agawedde mu bitundu byonna ebyenjawulo. Tutunda polo tutandikira ku $5,000,000 okwambuka. Ekyapa tutandikira ku $15,000,000 n'okwambuka. Tulina Christmas offer. Ogula poti ya $15,000 tukuwerako osawa sementi 2. Bakasitoma baffe enamba zaffe ez'essimu 0703 24 97 25. Eyokubiri 0782 64 9545. Tubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe.